okubuuza waliwo omwami gwe nalabye ku TikTok okwo n'agamba nti bw'obanga osuubira nti ogenda kuva e Uganda ogende mu America n'obulwadde n'akawuka ka mukenenya okasiigesiiga abantu tekigenda soboka wano. Ekyebuuzibwa omuntu omulwadde kale omuntu alina akawuka ka mukenenya ekisookera ddala akkirizibwa okuyingira mu America? Yes. Bw'ayingira mu America akkirizibwa okubeera omutuuze mu America? Kibuuzo ekyo kirungi era kyendowooza n'abatulaba bakyebuuza nnyo. Nga bwe nakunnyonnyodde nti visa za America zino oba visa z'ensi endala waliyo eya temporary stay ne permanent stay. Kati zino ensi waliwo n'endala nti ogenda kubeerayo okukola mirimu babakolako zi medical test. Ne ku America okkirizibwa ogendayo ng'oli HIV positive. Ogenda kubeererayo ddala. Kiddemu bulungi? Sokoddemu awantu mu America? Yes. Okkirizibwa ogendayo ng'oli HIV positive. N'okubeerera ddala? N'okubeerayo ddala. N'aba DV lottery. N'ogendedde ku K1 visa, fiance visa, permanent stay, okkirizibwa okubeerayo ng'oli HIV positive. Because HIV AIDS before wali tokkirizibwa genda mu America kubeerayo ng'oli mulwadde until 2010 obakola modification. Wali ensonga naddala enkulu ennyo ensonga lwaki nasoose okunoonyaako ebintu bya DV lottery mu America. Ayagala okufuna batugamba nti ofuna DV lottery osobola okufuuka omutuuze, osobola okuba bakuwadde obulamu bwo bwonna. Kati ffe tetubimanyi, tubimanyira wano. Era n'ekisookera ddala babikola ddi mu mwaka, kikolebwa ddi okufuna okulabika nti ofuna chance egenda mu America? Kaba kalulu, ndowooza kaba kalulu balonda mu bulonzi. DV lottery kino kitegeeza ki era kisuba tusookera ddala? So Abannayuganda ekibuuzo kirungi nnyo era bangi badde bakibuuza. Osubmitingayo application yo ne kubaako n'ebisaanizo byolina okubeera nabyo. Oteekamu ne bakulonda n'obeera selected, tekitegeeza nti ofunye visa. Ate lindako bwe banselectinga nga bannonzi? Yes, tekitegeeza nti ofunye visa. Zimamanyi bafukidde mu America? Nedda. Waliyo steps endala ezeeyongera mu maaso z'olina okugenda for interviews. Wakati gwe tulonze tutumanyi afaanana atya, kubanga okuteekamu akalulu olina okuba n'ebisaanyizo by'obeera nabyo. Naye bimu tebabibuuza ano ng'oteeka, so bayinza okulonda atalina bisaanyizo. Bagamba omuntu okuzannya akalulu kano olina okuba nga yamala senior 6. Katunza okusanga wa P1 nga naye ataddemu ne bamuselectinga kuba yo kompyuta yeeronda. Weewaawo ogamba otya omulungi atwala olunaku olwaleero? Kansuubire nti oli bulungi. Ffe wano e Uganda tuli bulungi mpola mpola tukwasaganya emirimu egy'enjawulo. Bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga, naye tubaako n'ensonga ez'enkizo ze tulina okuba nga tubatuusaako. Abannayuganda mutegeere ebintu ebimu batebimanyi, nange ebimu basibimanyi. Ensonga lwaki ntambula nezijja mu bakugu bannyonnyole kino kitegeeza ki, nneme kwefuula mugezi. Kwefuula omugezi osanga oyokezza. So olunaku olwaleero ndi ku Harvey World Travel Uganda. Bingi nnyo bye mbadde njagala okumanya. Ebintu by'omu America ebyansobedde sibitegeera bulungi. Nganze omuntu ayagala okufuukako omutuuze mu America ngenda kukola ntya? Kati byabadde bimbuzaabuza. Waliwo n'ebintu bingi ebiri mu Europe eyo twagala okumanya, binjagala okuba nga mbuuza omukulu ono gwe mbaleetedde. Olunaku olwaleero ndi wasanyi negatiddwako CEO Harvey World Travel Uganda. Mukama wange nsanyusa okulaba for the second time. Omanyi lwe mbanzeewo ebintu babintabuseeko nenga abakanzi gye nkubuuze ne bannayuganda abali eyo, siga nti nze bintabuseeko nzekka, nkiikiridde mwenna abali eyo mumanye ensonga nga bwe zitambula. Obulamu bwakedde? Obulamu bulungi ng'omukedde. Mbale n'okugikwata mumwa, enkoko ngikutte mumwa nga njagala kubaako ebintu enjagala okutangaaza eri bannayuganda. Naye nga obulamu buli butya mukama wange? Obulamu si bubi. Bitambula bitya ku Harvey World? Tugezaako okuweeza abannayuganda era mbalamusizzaako nnyo abatufollowinga ku Harvey World.
nti omukulu azzeeko ku ofiisi yange okufuna ensonga ezimu era wankubidde yesterday omusajja nga ebibuuzo binzita bannayuganda bangi kati ffe baba batulaba ne babuuza divorce gwayogerako n'abasajja abo wama kino kikola kitya ate byonna ne mbiwandiika buli kye bambuuza nga nkiwandiika wansi bulungi nnyo byonna mbirina bulungi nnyo kaakati nga tetunabagenda wala we bale kukola mirimu nalaba mikwano gyange amu akasuku musajja wange namulaba ali yali France n'atambula kwegamba ngeno buli havi yabikozeeko neŋŋamba kale essaawa yonna kigenda tokota omanyi ebintu by'okutambula bino si byangu naye abantu abasinga babifuula nti byangu baleetera abantu n'okubabba so kati mumubeereyo ku mativi ku midiya zammwe nemulaba nti abantu batambula mulowooza byangu nga mubirowooza nti kyotula butuuza ebintu ne byanguwa tebyanguwa era singa tebatunoonya kujja eno kyengera olina eri gyavule najja ekyengera era nawe kiwanga okedde mu jamu w'ekyengera ojje ofune information which is good and I appreciate that weewaawo kakati mukama wange njala wali ensonga naddala enkulu ennyo ensonga lwaki nasoose okukunoonyaako ebintu bya DV Lottery mu America ayagala okufuna batugamba nti ofuna DV Lottery osobola ofuuka omutuuze osobola okuba bakuwadde obulamu bwo bwonna kati ffe tubimanyira wano era nekisookera ddala babikola ddi mu mwaka kikolebwa ddi okufuna okulabika nti ofuna chance egenda mu America kaba kalulu ndooza kaba kalulu balonda mu bulonzi DV Lottery kino kitegeeza ki era kisuba tusookera ddala so abannayuganda ekibuuzo kirungi nnyo era bangi badde bakibuuza era twakolako ne bu videos ku social media platforms zaffe abamu ne bajanga babuuza ebibuuzo naye naawe bali kukireeta DV Lottery kitegeeza Diversity Visa Lottery abamu bakiyita lotale nanti nga bwenkyogedde era waliwo nakiteeka omanya abannayuganda n'okwegeziwaza DV Lottery nedda Mr. Harvey the word is lotale tukisomanga kyaffe kyatalekeraabo yaffe yawale banaffe gye twasomera mu masomero malungi kiri lottery kijja kusinziira gwe pronunciation lotale naye abasinga bakiyita lotale kalulu kali mu America bakazanya buli mwaka naye engeri gye bakazannyamu for example akalulu ka 2027 bakazanya guno omwaka akomwaka ogwa 2027 jiga mu mwaka ogenda 2026 era DV Lottery gyombuuza ya 2027 tugizanya 2025 results nezikomawo mu 2026 abagenda ne bagenda 2027 soka olindeko nze mbadde mmanyi bwe tuzanya kati ng'ogendera ku embasi nga bwogana tugenda tuuka mu December awo ng'omanyi omaze otegeera so lwaki kitwala ebbanga lino lyonna it's a policy mu US okuwa abantu abo abagala okugenda mu America okubeererayo ddala permanent stay era bagiyita migrant visa oba immigrant visa ebigambo bibiri non-immigrant ne immigrant so non-immigrant visas zino visas ogenda mu America for temporary stay ogendayo kaseera katono okomawo B1 okugenda n'okyala conference ebyowulya yuna kusoma tobeererayo ddala ne kati eno system oba akalulu kano kakukkiriza okugenda n'obeerayo ddala ng'omutuuze wa America oluvaano nga bagikuwadde bakuwa green card ogenda olina obutuuze mu America mbali manyi bw'otuuka wano ne bagikuwa ate oddamu erino ga kati kansabe okubeera omutuuze kati babukuweera wano obutuuze babukuweera wano ogenda ne visa ey'okufuna obutuuze eri naye process yonna bagikolera wano
osubmitinga ya application yo ne kubaako n'ebisaanizo byolina okubeera nabyo oteekamu ne bakulonda n'obeera selected tekitegeeza nti ofunye visa ate lindako bwe banselectinga nga bannonze yes tekitegeeza nti ofunye visa zima manyi bafukidde mu America nedda waliyo steps endala ezeeyongera mu maaso zolina okugenda for interviews wakati gwe tulonze tutumanyi afaanana atya kubanga okuteekamu akalulu olina okuba n'ebisaanyizo by'obeera nabyo naye bimu tebabibuuza ano ng'oteeka so bayinza okulonda atalina bisaanyizo bagamba omuntu okuzannya akalulu kano olina okuba nga yamala senior 6 katunza okusanga wa P1 nga naye ataddemu ne bamuselectinga kwayo kompyuta yeeronda olina okuba nga omaze senior 6 olina okuba nga omaze senior 6 wabanga wakoma mu senior 4 olina okuba nga okoledde emyaka 2 work experience of 2 years ate nga nga okoledde mu kitongole ekirikoganizing okubeera experience yeeyo ng'olina ofuna n'award ne certificate eyo gy'opresentinga ku embassy nti look I stopped in senior 4 but I've worked for 2 years nina ne certificate yange ye-experience nze mbadde mmanyi bwe bagamba nti wayiseemu tewali bya interview tewali byakubuuza ki kasamba nga mpiseemu ekiddako tiketi yange y'ennyonyi yeddako kati olaba divi lottery bakulonda olina okugenda okukola medical kubanga oba ogenze kubeererayo ddala balina okukutegeera obulungi permanent stay in the United States olina okukola medical fiance visa bana bagenda ku fiance visa baba bagenze kubeererayo ddala kyova olabanga ogenda n'osaba obutuuze eri mu mpapula zo n'oteekamu abaana bo era nabo okubakkiriza okujja okubeerayo ddala bakola medical so kati nakino ekya divi lottery they select you ne bakuteeka ku list yokukola interviews ate interviews bazikolera Nairobi si wano Kampala so kati ebyo byonna bipya so embassy yaffe ye Uganda ekwasaganya abantu bagenda kubeerayo kukomawo mangu nze mbadde mmanyi nnemba nti maze era buli ali eyo abasinga kati kigamba nti nze nzekka n'abali eyo waliwo abadde afijiti nga jjuzeemu interviews olina okukola interview olina okugenda ku embassy n'okola interviews ne bakuwa visa oba ne bagikuma ne balaba osaanidde ogenda mu America wadde bakulonze bateekawo byaki anku bateekawo byaki baki babireka ne batabituwa America si nsi nnyangu ekyoba omanya ate nimutuwadde chance tugendeyo tumanyi nti bwe mba ngifunye nti kati mba nyingira buyingizi you've been selected you were selected you're now a candidate you're going to sit your exams woyitamu nga bateeka visa yo ya permanent stay mu US green card ng'ogenda mu America ofuuka omutuuze wa America so okulonda okuselectinga era abantu bangi mu Uganda mwebali babalonda ne basigala e Uganda bangi tomalaawo nga babalonda kuba buli mwaka basobola okulondayo abantu 1,000 mu Uganda 1,000 bayimanyi mu buli nsi balondalondamu omu nga 2 3 kigeza sowera abantu nga 1,000 mu Uganda nga balonda 1,000 yes kisoboka kuba baagala emitwalo 5 n'ekitundu muki wetolera mu nsi yonna bona green card visas ezo giba emitwalo 5 n'ekitundu naye kwa jetana ekitundu kuyingirako nga bameka anti be bayingira kati baselectinga bangi nnyo emitwalo nga 10 oba emitwalo nga 2 ne balondamu emitwalo 5 n'ekitundu ze visa ze babeera nazo kati wano omwaka oguwedde in fact omwaka oguwedde baselectinga abantu 1,000 naye abafuna visas besaamanya but that's the right way they selected abantu 1,000 mu kalulu
naye abafuna visa simanyi nnamba. Bana wano njagala gwatulaba owulirewo nnyo. Njagala owulirewo nnyo kuba kino ekintu buli omu alwana okujjuza ebintu ebyo. Ekisookera ddala okusomako working experience yo oba tewamala high school kuba baagala omuntu yamaze high school. Ebyo tebabisaba mu visa zino eza bulijjo. Bino bya DV. Sawa butuuze kubanga bakategeka kuddiza abantu abo abatuta abantu abatono mu nsi ya Amerika emyaka 5 emabega. Waliyo kati ensi si buli nsi zonna nti ziqualifying okuzanya DV lottery. Ezimu teziri eligible kubanga zitutte nnyo abantu for permanent step mu Amerika. Kati zino ensi Uganda, Kenya, nsi nyingi, India, Pakistan, ezo ensi zebagenda okulondamu okuzanya akalulu zize ziqualifying abatuuze b'ezo ensi okukazanya era balondebwe bagende bakole interviews. Oyo afunye visa agende mu America. Ye DV lottery, it's a diversity visa. The word diversity is variety. They want to get varieties of people of different culture, different language, different color. Abaina bye babirievingiramu nga byanjawulo. Diversity bagende mu America. Era tulina omuna Uganda eyalidde obwa meya mu America. Mamdan. Mwana wano mzalwa yawa na Uganda. It's because of diversity. They allow people from different cultural backgrounds. Sigeza nti bwotuuka eri nga bakuwadde obutuuze olwaddembe okwenyigiramu activity oba ofuuse mutuuze wa America. Era kyova olabanga bannansi balina engeri gye bawalanamu Mamdan. Tebamwagala balaba mugwira yajjabuzi ne policies zimukkiriza okwesimba ku bwa meya era yeesimbyewo n'alya. Mwana yakulira buziga. Kitaawe yagenda mu America ku scholarship. Uganda we yamala ofuna independence 1962. Ne balondamu abantu abagenda mu America okufuna scholarship olw'okujaguza independence gye twafuna. Era tata Mamdan mwe yagendera n'asoma obwa engineering n'abeererayo ddala n'asettinga ground ku baana be ne bagenda mu America. Kati ye meya wa New York. Omanyi ekyo kyakabi mwana Munauganda kyekibuga ekisingira ddala okubanga buli omu akyegomba okugendamu. So Munauganda ye meya waakyo. Meya waakyo is mayor elect tannalayira. Agenda kulayira. Kati kitegeeza nti bwefuna chance nempitamu mu DV lottery oba ofuuse mu America era okkirizibwa okwetaba obeera mu America ne passport obeera ne America obeera mutuuze wa Uganda. Bansaba visa. Of course oba olina okusaba visa nga nzija Uganda okujjako ng'ofunye dual citizenship. Akwavi kino kindeeta ku kino. Lwaki omuntu kati kino kindagawo kino lwaki omuntu ali mu America abeera wakabi nnyo okwawukana ku nsi ez'enjawulo? Ki ekifuula ow'enjawulo? Kuba buli agamba America nange mundaba buli agendayo olaba nga banjawulo nnyo ku balala bali mu nsi zino endala. Kyanjawulo ki ekikufuula owakabi ng'oli mu America? Mukulu Matovu kankubuuzeeyo ekibuuzo. Gy'owangaalira oba gy'obeera mu famire yeewammwe bameka abaali bagenze mu America? Nze naade ngenda bakiikirira ndowooza. Okay, tuve ku famire. Kwegamba omutani wa Ssenga yali eyo era buli omu gwe balifaalingako. Omwana wa Ssenga obadde okola ku BBS TV? Yes sir. Bameka ababadde mu community bomanya abalina visa za America abaali bagenzeyo ne bakomawo? Banga emyaka 8 gye nkoledde mulimu nga 2. Kati eno molo nga wogiraba obunene bwayo bw'otukwata n'otufulumya ali wabweru ani yali agenzeko mu America ozofunamu nga bameka?
nenanyini ayinza okuba tagendangayo ekyo kyekireeta value ku muntu agenze mu America. Scarcity brings value. Do you know lwaki tuvaluinga nnyo ba lawyers ne ba doctor ne ba engineers? Kuna notunda mu kika kyewamu sibangi bameka doctors bameka be mwina mu kika kyewamu ba lawyer bameka bakubalira ku ngalo. They are scarce and that adds value on them. So omuntu agenze mu America wanjawulo osoogera mu district namanga temuli ayina visa ya America. District wanji nojita yona nojikuba kiboko nga bale mwanga bagezako nga tuwali agaba gabuli obaga nagendayo ne sajifuna. That's already value. Muna bayinza nokubuuza America kyeki district number bagira nga katonda kati nziramu kiri ekibuuzo kyombuuziza lwaki buli agenda mu America tumulaba wakabi tumulaba ayina ekyenjawulo kyali. Yes, si byangu mwena mwe abaali bagenze ku embassy musobola okunjulira. It's not easy. Kyekibateekako value. Kyekibateekako value kuba kati ffe olwa tuli mu tours and travel bangi abaziina ne bameka aboogera ku America tebajogera nako n'abajoogerako bayaaye bafere tebagendangayo Lwaki tebajoogerako? nabo zaabalema ati bagitya si ya buli omu si kata. So that's America, United States of America. Era abaana bonna bali mu America baakabi era bakyusiza obulamu bwewaabwe. Era wita ku family baga uyo mwana abeera mu America olaba biboogere ewaka obuyumba miliyoni 10 babuzimbira mu mwezi gumu. So oli abalina za apartments bali mu America. Yes. Abali mu nsendala babeera bakola ki? Nabo balina ssente nabo baakabi. Naye owa America simanyi. Era ogenda okulaba abali mu nsendala nga bagezaako America ne bigaana ne bagezaako ensendala. Naye nezo ensendala ze balimu si nnyangu. Bakutume visa Schengen visa wano nayo si nnyangu yakuleeta. N'abali e UK baakabi, abali e Canada. Anti Canada ne America enjawulo ziri. Bibamu. Kati, let me tell you, let me break it down in the easiest way. Buli muntu ali musiza abazungu waakabi. Wanjawulo kale. Wanjawulo. Naye omu America. Kubanga naye mu America. Zibu byagendamu. Era buli anaga nti nafunye visa ya America. It's another qualification omuntu gyaba yeetaddeko. Si nnyangu yakufuna. Okufuna obufunye visa ya America. It's a qualification. Naye achievement mbulamu. It's a very big achievement. Ngoli afunye visa ya America. Nze ekyatandisa company eno because I travel to America. Era singa ade sina visa saali gitandiseewo. Because bimba ngenda okukola mba sina qualification. Omuntu okutuula mwene entebe olina okuba nga olina visa ya America. Biki byogenda okusomesa banno nga gwe tosobola byewa. Eyo ya America muganda wange. Era abaana bonna abawangalira mu America tubatumidde muli banjawulo. Basajja bange bakayizi banjawulo nkugaa kuba mutoki mu kika kyewamwe bameka baali bagenzeeyo. Awo osula mugombolola bameka b'omanyi abali bagenze mu America oba mu region yammwe gy'ova bali Saudi. Kati scarcity brings value. Scarcity brings value. Nokwata eno molo n'ogifulumya n'obuuza mwina mu balooya bameka ojja kusanga mu looya omu ate ojja musanga ku havi wakabi. Wobeera ewantu nga ky'oyina abantu bangi tebakiina oba wanjawulo. Omanye ekifuula abaprofeti ti b'amaanyi kubanga boogera ebintu bye tutasobola. Baffe tetubisobola. Omusajja n'agamba nti jangu nkulagule nkusabire. Wali yatugamba mbu yatulako ne Katonda. Beetakako value abo babalimba.
kubanga omuntu atuddeko ne Katonda aba w'amaanyi si buli omuntu asobola okugenda mu naye tujja kusanga abo nabo bannabbi ba bulimba nga olaba abafere ababba abantu nti babatwala mu Amerika nabo tebagendangayo because okutuuka ku level interactinga ne Katonda there are things by'olina okukola ebitali usual maybe olina okugenda for dry fasting for 40 days gwe bameka basobola okusiiba for 40 days n'osiiba ku lusozi ng'osaba Katonda akwolekere bameka b'omanyi few nange sikisobola ate nze ye visa yokka gye nsigadde okunoonya ku nsi kuno ya muggulu visa zonna nzirina visa emu gye nnoonya era ngikolerera ensi ogitambudde ensi ngitambudde osanga oli kyavangako kyaddonda alina kampani etwala abantu e Canada mu America ngabba bubbi bantu ne wano omuntu ajja nekimugaa gwe toyita dewaka so that's the value gyenjogerako zezo visa za America is a superpower first class country ebintu byolowooza byolaba mu movies fiction oyo byolaba biri kwalaali byaddala so agendera ku visa yo nange nengendayo olina okusaba eyo sebo olina okutuula interviews ne bakubuuza kiki ogenda okukolayo badesaba ngendere ku iyo sebo natuula bigezo byange jangu kusomese ogenda otuula ebyo onoogwa omanye ekitegeeza nti sinyangu wano ku Harvey World yes omuntu nga tenagenda kusaba visa tulinawo enteekateeka ey'okusooka omusomesa n'amanya nti kino kikola bwe kiti kino kikola bwe kiti kino kikola bwe kiti nga tolina kusaba visa kyekyankomyawo okusomesa Abannayuganda ffe ekyaffe kyakusomesa ndowooza bw'ogenda mu scholarship offices olabye abantu abaliyo bali mu kusoma F1 visa kyeki F1 visa wogenda ba medical students gye batuula dokita abalimu abasomesa nga tunagenda mu America kiki weetaaga scores zo zirina kuba zitya si buli omuntu alina degree nti akwalifyinga okugenda on a students visa no oyina scores olina okuba nga oyina American universities nga zisobola okuacceptinga okugenda okusomerayo olina kyosobola obagattako so Harvey World it's an agency esomesa Abannayuganda abo bonna abaagala okutambula abaagala n'okumanya lwaki twateekawo era nga wewambuza emabega wakimbuuzako lino ne consultation yono atuyambako okusootingamuko ku bantu abatali serious kubanga luli twali tukolera bwereere nga consultation wa bwereere ng'abantu basiba wano nga bajjudde nga bafuladinze n'atalina national ID naye najja n'akumalira ebiseera tugamba okusootinga bulungi okufunamu value y'abantu betwetaaga let's put consultation era kyova olaba ne devilotry tekyali ya bwereere ekyembalengera okubuuza nti waliwo fee yes eyazze mu devilotry yes lwaki bagiintroducinze kati eyo fee $1 fee bagiintroducinze okulimitinga ku bantu abamu but $1 is very little but naffe wano $3.5 mitono nnyo naye tulabawo nti abantu bosanze mu maofiisi bavunaanyizibwa naye luli wali osanga abantu bali awo betisa ebidomola ab'ensujju abakasoli baze for consultation yes ifa mu America naye kakati abo baba bagenda kuziyiza ate bali abaqualifying okugendayo kwa abantu bava eri nga ava mu Ministry of Health oli ava ku mulimu gwe oli avudde ku TV abantu bovunaanyizibwa abalina passport balina national ID naye oli ajja nawubuza ekibbo kyakasooli wali n'atuula n'atandika okukonsultinga ku America mumbuli eby'America n'omwononerako ebiseera byo Kadaama n'akusindikira audio n'ogiwulirirako ennaku 2 n'ogiwulira n'ogenda buliri n'ogiteekako n'owako ne banneiba bagiwulireko because of free consultation naye kati wetwateekawo nti otuwa audio yo n'okuwa $5,000 kati ogenda okulaba omuntu akuwadde audio
nga n'oluzungu alwogera si buli omu si buli omu yensonga lwaki ne DVO bamwe bataddeko kasente ate kyadde kirungi nnyo kubanga omanyi okuzanya akazanyo ka DVO olina okuba nga akafaananyi kosubmitinzeyo nga kamitinga specification zaabwe era akafaananyi ako kajjamu nnyo abantu mu DVO passport photo size yes eya America yanjawulo ate ina obudde bwayo ina okuba nga ya myezi 6 ng'owagiye kubiza mu myezi 6 naye kati ku bannayuganda abatali serious ng'osanga oli alina ekifaananyi aliko bajjajjaabe akikulopinze yejjeemu n'asubmiting abantu bwe batyo tebali serious mu bulamu so kati DVO negamba omuntu watuukira okusubmitingayo akafaananyi ka national ID nakwata ekifaananyi kya 1990 nayekulopingamu yejjamu awo n'akateekayo tabeera serious so katuteeke wando era omuntu bw'atyo aba talina na mastercard talina visa card talina credit card abamba kiwuliddeko leero nani talina lwasobola kusasula kati omuntu bw'atyo aba taqualifyinga nakuzanya DVO so ne bagamba let's regulate nonsense ayitiridde nnyo bino ebintu era omuntu anaabeera ne mastercard oba visa card oyo yenna alina akawunti mu banka tasobola kugenda kukwata kifaananyi kyabasenga be akikulopinga yejjemu oyo abeera serious kubanga kitegeeza ne mu banka yeekubya obufaananyi oba ontekedde so kati ebyo byonna bagezaako kumodifyinga system era ekyo nakyo kyaleesa eddire because DVO yali alina kuggulawo 1st October yali alina okuggulawo the first week of October era nekoma the first week of November but because of the new systems zino zibaleese zibatwalidde obudde okuintegratinga $1 fee payment mu system okusobozesa abantu bonna okuba nga basobola okusasula sente ne zigenda mu puulu emu n'ekirala ekyadireyinsiza DVO Department of State yeringa Ministry of Foreign Affairs wano e Uganda bebakwasaganya ensonga za America wabweru wa America foreign policies Department of State era embassies zonna ziri under Department of State zonna ziri mu nsi zonna ez'enjawulo eza America embassy za America nga olaba embassy za Uganda eziri mu nsi zonna ziri under Ministry of Foreign Affairs embassy za America zonna eziri mu nsi yonna ziri under Department of State or State of Department so bebakwataganya foreign policies za America even the foreign funding gye tubadde tufuna obuyambi obuva mu America buyitira mu Department of State recently you said bagijjaawo sente zonna baziteeka mu Department of State etwala bino byonna embassies zonna eziri mu nsi ez'enjawulo okwetoloola ensi yonna eza America nga olaba foreign Ministry of Foreign Affairs mu Uganda wetwala embassies zaffe zonna okwetoloola ensi yonna ne bitukola mu nsi kali ng'amagye gaffe gali Somalia AMISOM balina okuyita through Ministry of Foreign Affairs because that's the ministry ekwasaganya policies ze Uganda wabweru wa Uganda Department of State or State of Department yeringa ministry ekwasaganya ebifa America byekola wabweru wa America manyazi kampu manyazi amebesi manya funding zino tubadde tufuna eziyamba ku HIV AIDS amaji agali mu nsi mu ndala embassy zonna zonna ezo ziri under Department of State so kati na bino ebya DVO biri outside America era biri under embassies bino bitukola byonna walisima kujjuzamu byonna biri under Department of State wow so abanayuganda ekyo balina okukimanya weewaawo awo nga tuvuddewo waliwo n'ekibuuzo ekirala manade mbiwandiika nno nzi buli kyembuuza nga nkiwandiika what is Dublin law Dublin law mu Europe era abantu bangi mpulidde nga bakibuuza nnyo
But in simple terms, Dublin, the word Dublin is a city in its own. Yeah, Ireland. Kibuga. Naye ogenda okuwa omuntu Dublin. Kyekibuga ekikulu ekya Ireland oba just? Yes, kibuga ekikulu mu Ireland. Era gye baatuula okusayininga convention ya Dublin. Kati awo abantu balambuuza Dublin kyeki bannaye? Dublin kyeki? Kati Abannayuganda era webale kujja kukibuuza kubanga kyemanyi nammwe abatulaba mbadde mukiwulira Dublin kibuga mu Ireland. European countries, EU, baatuula mu Dublin city okusayininga convention. Nga olowulira nti 19 Buganda Agreement. The reason why it's called Buganda, they sat in Buganda. Baatuula mu Buganda. It's the same story with Schengen region. They sat in Schengen city, Luxembourg. Schengen kibuga? Kiri mu Luxembourg. Ate kati Luxembourg abatagenda nnyo, mpya abantu tebagendayo nnyo. Luxembourg abantu nga bagendayo. Anti mbuli abagamba bo bayingira mu Schengen bagenda mu Netherlands, simati tugenda Denmark. Luxembourg or Luxembourg nga balaba bagiyita eri mu Schengen region. Yes. Era bagenda okutuula okukola Schengen territory okujjawo zi border okufuula border free countries baatuula mu Schengen city. In fact nakyalo, it's not a city, kyalo kati zinade kali mu Schengen kyeki? Nga Schengen kinge tulikanga ekyaba China, Shanghai, no, Schengen is a city. Schengen ekibuga kiri mu Ireland, kiri mu Luxembourg, gye baatuula ne basayininga Schengen convention oba Schengen agreement. Kati gye baatuulanga emufumu batudde nga bakiyita kino tukikoledde wano. Kati nga bwe baatuula mu Dublin, baatuula mu 1990. Dublin eyasooka naye baze bagikola modifications mu 1997 ne bagimodifyinga, 2010 ne bagikolako modification until batudde ne bagamba mmanyi katulonde abantu bano abasaba obudamu mu nsi zaffe, leka nakyo tukiintegratinga mu Dublin law, nti omuntu wajja n'ayingira Germany takkirizibwa kuvaamu genda Netherlands kusabayo butuuze. Kyekitegeeza bino twadde byoga nti oyingira mu Schengen territory, Schengen region. Nti bw'oyingiramu nti mbadde manyi bwe ngende Netherlands nsoyitamu ne ngende France nesabayo butuuze. No, kati Dublin ekyo yakirimitinga. Dublin is about asylum seekers. Yes. Your first point of entry mulina okusabira obutuuze. Wogwe France n'oyitamu n'ogenda e Germany bajja kuzza France. Kubanga Dublin etegeeza nti ensi eziri mu Dublin convention ziqualifyinga. Mzee ndi ku interview ndi ku office ndi ku kamera bwe mara ngenda kukubirako. Baatuula ne bagamba nti ensi zino ziri mu Dublin convention tulina capacity okuwa abantu bano obudamu. So omuntu wayingirire France ate tumukkiriza kujja Netherlands kusaba obudamu. Oba omuntu wafuna obudamu e France ate tasaba bulala mu nsi ndala. Kwange edda abantu bali basaba e Netherlands wamala nadduka e France nabeera n'obutuuze nosanga alina obutuuze bwa mirundi ebiri. Naye kati baleeta zi fingerprints nti oyingira France ne bakujjako fingerprints at the point of entry.
nti ogende France ogende Netherlands bajja kulaba tiwayingirira France ddayo kubanga ne France gye wayingiridde baqualifyinga okukubudamya. That's the Dublin law in simple terms. Tokkirizibwa kusaba butuze bwa mirundi ebiri. Tokkirizibwa ate ekirala tokkirizibwa kuyingira mu nsi eri mu Dublin convention. Kubanga baba bagikkiriza okukolako. Kati olina nsonga ki gy'owa ogivaamu ate ogende mu nsi endala bakukoleko. Olina kusigala gye wayingiridde. Ye Dublin law. However, in Dublin law, in Dublin convention, tulinamu ensi eziri mu Europe. Ng'osobola ogiyingiriramu n'okkirizibwa okugenda okusaba obutuuze ewalala nga Greece. Greece bagiconsideringa ng'ensi yes y'amaanyi naye ebyenfuna byayo tebiringa ziri endala ensi. Kati oyitira eyo naye nga yonna esigala eri mu Schengen. Yes. Even Ireland lwakuba abantu balowooza nti buli ensi zonna eziri mu Schengen ze ziri mu Dublin. Waliyo n'ensi endala ezitali mu Schengen naye nga ziri mu Dublin convention. For example, Ireland is not part of Schengen region. Why? But Dublin lo gye baatuula mu Dublin city. Ireland eriwa eri mu Europe naye teri mu Schengen region. Mu Europe mulimu ensi nnyingi ne Schengen region mulimu ensi 28 kati zafuusa 29 kubanga of recent waliwo Romania ne Bulgaria zajoininga this year. Bungereza naye yali mu European Union. Ngosobola ofuna visa osala busazi n'ogenda wali. Yali mu European Union naye ndoza nefuna omululu neyagala yeetongoze nga zino America nga bwe ziri naye era byagikubye because kati ebyenfuna bya UK si birungi beetaaga zino nensobola bazikwata katole naye z'amaanyi sobola okustandinga nga zo naye olw'omukago ogwo gwe baayingira lwakuba era bafunyemu ebisoomooza nti waliwo ensi ezikiriza mangu abantu okuyingira nga tezisunsudde nnyo. Waliyo ensi endala enzibu kati nga Italy viza ya Italy enzibu bakubuuza kano kati woyitira Italy kati woyitira mu zino ensi ennafu n'ojja Italy Abayitale tekibayisa bulungi kati nga bateekawo Dublin law naye gy'oyingiridde gy'oba osaba obutuuze. Tutunuulire emirimu kati gigenda egikolebwa mu bitundu ebyenjawulo gikolebwa mu offices ez'enjawulo n'abali mu visa nga abayambako abantu okusomesa abantu tulina kyebayita artificial intelligence kyayingidde emirimu gyaffe. Ekintu kino buli bwolaba ekintu osooka kaluna maaso okakasa oba si AI buli omu agamba oyabadde AI n'abantu be baleese ku kivulu badde ba AI. How is AI affecting our business? Mirimu gye tukola naddala mu bulamu bwaffe bwa bulijjo. Kibuuzo kirungi nnyo. AI is artificial intelligence. Yes. Technology mupya. Ensi yavudde mu bintu bye twali tukola edda ebya manual kati ebisinga byonna biri computerized. Era omuntu yenna anaasigalira nga tasobola kukozesa AI agenda kusigala nga mwavu nga tokozesa AI generation eno mu myaka 2 okuva kati abasoma obusawo batukuba empisa ezitategeerekeka AI kati kankulage mu America asingayo obugagga Elon Musk akozesa technology naye wano Uganda asinga obugagga balina zi traditional businesses. Kati oli Elon Musk owa America ye yategeera technology era gwakozesa is investing less okufunamu ekinene. Naye abagagga b'e Uganda they are investing a lot of money okufuna ku magoba because bakyali mu traditional businesses. Era omuntu yenna atagende na mulembe gwa nkulaakulana mu bya tekinologiya agenda kusigala emabega. Era abagagga be tugenda okuddamu okufuna
mu generation ejja bagenda kubanga baana bakozesa internet oba technology omupya okukola sente nga Elon Musk kyakola. Bwana abaana abali mu crypto biki ebyo kati kyekiriko wala abavubuka bato bagaba bafuna sente babayita bafere bayaye but that's technology. You sit on the computer, you design a system, you design a program, ne bajugula a lot of money. Nze omwana jana designingira system ya ya Harvey million mukaaga just in 3 days. Ngamaze okukolera buli kimu in 3 days ng'aginstallinze buli staff wange asobola accessinga ekola ebintu ebyenjawulo etaza AI neat. Nti wemma njogera ne client wano eri baba bamulaba mu system we bamuyingiza ali ku reception nfuna notification wafuna visa ne bamu updatinga we get to know kati oyo omwana tumugalagala na alima mwanyi abira ka laptop kawo nakola buli kimu. Yes, he adopted the new technology to make money. Nekati bana abagaga betuyina nti asobola okusubula trailer za cement 5 nga buli trailer ginako amagobe 15,000. So which means yetaaga a lot of capital okufuna gino 15. Kati kubana abasomi capital tutumuyina ne bano ba traditional businessmen betwasangawo basudiru they have a lot of money era bakwata billions of money ne bazinvestinga ne bafuna amagoba era nga matono naye omwana azimba system tula nezimba system oba nepandika proposals ne mwandisi wa proposals zempandika proposal nepangula emitwala 2 ejja $, nga proposal giwandikidde week emu. Kati oli ali mu traditional business alima emmwanyi omwaka mulamba alinze mwanya kungule okufuna nze sente zenfuna nga mpandise proposal. Bagamba babbira ku but it's new technology. Era abantu abatagenda na mulembe bagenda kusigalira. Kankuwe ekyokulabirako oyina business otunda engoye oba engatto ne toyina TikTok account enseba yakuleka dda tokola delivery oyina kyadiweya kinene supermarket toyina online system oba okyali mabega okyakubala sente manual eno awo twavaawo. Era mwabali eyo oli mu basement oyinayo ekiduuka toyina visibility yonna toli ku TikTok toyina website toli anywhere toteeka bintu ku status zo gwowoza oli mu business awo twavaawo ogenda sigala nga oli mwavu. Wetunuze mu kamera tunda kyoyina lwaki ekiriwo somesa byoyina. Abaana bali ku TikTok badokita bali ku TikTok batusomesa endwadde obira onolaba dokita ku TikTok nga ine ekirwadde kyasomesa nga kyekyasuze kikuluma n'omukubira essimu nakuwa eddagala nakubuli awe tuli technology yawe. Yes. And how is it affecting us? Abo abatagenda ku adoptinga the new trend of technology bagenda sigalira mabega. Era n'entambula n'ennyonyi ze tulinnya tukyatambula na bipapula tickets biki scan me nti okyatambula ne tickets ebipapula no twatambulizanga mu Mombasa you just otapingako butapinzi n'okola technology aliwo otuukako airport ne bakuggyako amaaso n'oyitawo enzigi ne zeggula. Nze mbiraba nnyo Dubai obangenze Dubai. Yes. Kati ntuuka butuzira maaso notuna wali kulaawo nga bweggula biometrics wa maaso ne ku fingerprints tugenda tuvaawo kati maaso yumira buyimirizaawo ne bakusikaninga n'oyitawo. That's the new technology.
kati science aliwo abaana bagenda mugaggawaliramu era nze Matovu nkubuulire nze muntu kati awagira nti abaana omwana womuzuula ng'olaba ayina moral IT mulemereko kubanga President Museveni yali mutuufu okudibya arts subjects wadde nange ze nakola naye yali mutuufu yalabira wala nti gye tulaga ensi egenza ekyuka if you don't change ogenda kusigalira emyaka 10 emabega ng'ensi yakuleka dda osanga omuntu awandika proposal nga tomanyi ChatGPT okugambe naye mu seconds nefedda nga tuwandiika kigambo ku kigambo mulina okugyeditinga olina ogyeditinga n'onyonya professor n'akuyisizaamu wano tukola okola ne video n'ogikola mu AI exactly era kikwewuunyisa nti waliyo abali eyo balina zi PhDs, masters, bachelors degrees naye nga tamanyi kukozesa mutimbagano tamanyi kukozesa technology oyo agenda sigala mwavu wadde alina PhD asigaza linnya kati oyo ali mabega nti bamutikira kyoyo professor naye nga obwavu bulimu oyo because aganye ogenda n'omulembe oguliko wali abasajja bosanga emyaka gyange tikyasobola genda ku TikTok gwefa bwavubu leka bagenda ku TikTok batunde bizinesi zaabwe ate bakola bukati omala okolime bandoga zimbali ne musajja wange from Japan awo emirimu gitambulira ku TikTok mulaba kati oyo omusajja yategeera era bwangamba mpulira abamawulire tayita aba mainstream mbite aba TikTok exactly kati banga nze maze emyaka n'emyaka nga seraba TV abaana babeerako nga balazi katuni zaabwe obudde si buyina ne buli mawulire ngafuna ku ssimu kubanga kyekiriko ye tekinologi aliko era abannayuganda bonna abali eyo mbakubiriza let's adopt the new system ya tekinologi eno aliko tutambule n'omulembe edduuka giteekeko online systems abaana bayingize ebintu sitookuyo gimonitaringire ku ssimu buli kimu oba okiraba si byakuleetera receipt book yes kati eyo twavaayo era osanga omuntu ng'akyawandiika receipt gomanya alina ekimubulako ali ku dduuka ayuzaayuza mpapula omwana afulumya oba mugaati n'ofuna notification ku ssimu nomala n'okommandinga system nekugeneratinga report nekuwa stock efulumye nekulaga ne stock asigaddemu n'obikomparinga nebya yesterday naye nosanga tomanyi kozesa computer tomanyi kozesa simu yo nohayalinga abantu bangi omujuzo gw'abantu tolina okubeera ne cashier olina okubeera ate ne supervisor olina okubeera najja na auditor anaabala ebitabo ebyo byonna garbage kubanza system yange eri ku office ebya streaming video ku simu kuno ne oba otudde ne computer ogenda okola nga nina kyenzigyeko kati awo tuli ssebo era kyetuba tusabirira abaana baffe baadoptinge new systems tokkirizibwa kulekebwa kampani ogenda mu mawoteeri tokyasanga jo ba receptionist self checking n'otuuka eri mu ruumu yo n'okuba essimu AI ekwata ate yogera naawe niyi n'ogibuuza for example wemba njaga kwogera ne ChatGPT nze mbasi bwe mbula okuchatinga naye nga nze ngenda ogenda ku ChatGPT nga tunyumya ate akuddamu bulungi. Hello ChatGPT, can I know the requirements of going to the United States as a visitor? Absolutely. Here are the main requirements for visiting the United States on a tourist or visitor visa, generally a B2 visa. Your valid passport. Your passport should be valid for at least 6 months beyond your intended stay in the US. You need a completed DS-160 form. You need to fill out the DS-160 online non-immigrant visa application form and submit it electronically.
Visa application fee. Okay, Pay the thank you, that's enough. Can I speak in Luganda? Of course. You can go ahead and speak in Luganda if you'd like. I'll respond in Luganda as well. Kiki neetaako okugenda mu America nga nva Uganda? Itegeka. Nti osobola okugamba ne ojja kuba okuva mu Uganda okudda mu America ku lugendo lo obuvakako. Kale weebale nnyo. Kati awo tuli technology nusanga omuntu aliawo ebintu bimusobodde alaba ekintu takitegeera tula wansi. yes use the trend because no woyita mu nsiko no scanning ekiti oba nosangayo omuti nga togutegeera okuscanninga ne bakubulira details n'eddagala eririmu essubi wakumanya baliyita batya mu luzungu olabe essubi tolitegeera you scan it you tell you the type n'omugaso gw'eri essubi lyolabye awe tulisebe naye abantu bali eyo bavuma bali ku TikTok nina omusajja nali muwulira nga kanolaba omusajja omukulu na atunda ettaka ku TikTok natunulira akyogera ne bwali nentunula nona ali ku TikTok nga ndaba ali ku TikTok mugezi okusinga oyo anti balabanga abalalu naye omanya abantu abatategeera beegezuwaza balabanga abalalu kati fe abategeera abo abali ewali nze nombeera ku TikTok nyina edduuka lyange naye nti okugendayo nti okweteeka ku TikTok olwo yagamba munembu edduuka alifudde comedy store naye gwe mumanyi layini abantu abasinge wali it's not comedy store bakiliants bajja nze ntera okulaba nga abantu beerinnya bwerinnya neyo TV gyolaba eyo eri waggulu eya kamera nagyodalinga kuva wuwe yes eyo TV gye nagigula nagiraba wano ku online nembuuza okola delivery nti sente nziteekewa nti ziwooyo anagikuleetera saamuddamu saasituka wano saavuga amafuta gange yakusanga wano ng'oli eyo olina edduuka lyo bifuriji obituddemu weebase olinze bagenda kujja kukugulako eyo twavaayo ebintu byakyuse kakati buli muntu ayagala otambulako bw'abanga agenda otambulako waliwo ebisinga kye bagamba nti you have to do with travel history okutambula kwagenda kulya bannaye kati naye kaneekoneko wano nkolenko wano kati nsobole okubuildinga travel history ki ekyetaagisa okubuildinga travel history ng'omuntu oyagala okutambula mu nsi ez'enjawulo ate kitwala ki okubuildinga travel history kibuuzo kirungi nnyo ekyo okubuildinga travel history yetaagisa ssente ye travel history kyeki atakimanyi mu Luganda travel history kwe kutambula nofuluma mu nsi yo notambulako mu nsi endala nogendako e Kenya nogendako South Africa nogendako e China nogendako e Malaysia mu nsi zonna both visa free countries nezo ensi ezeetaagisa visas ye travel history yes n'okuva wano n'ogendako e Kabaale travel history noyo ali domestic wamuno mu Uganda natambulako n'engenda e Kabaale e Kasese it's travel history you've traveled but wetuba tuli mbino ebya visa international travels bategeeza okutambula wabweru mu nsi mwozaalibwa naye travel history ono osobola omuzimba mpola mpola in fact travel history kyabugagga okutambulako bw'okimanyi nti n'ofa nga abaana bo balekedde travel history nti tebabonaaba abaana bo n'otabalekera bibanja nobalekera travel history era nze kyenwanirira kuba nze ndaba batunda bibanja okufuna travel history awe tuli okutambula awe tukola ki kantule bulungi mu kamera teriza kamera abantu bakiliants bentera okufuna wano oba bawulira bye babba batunda byebasikira okufuna ki naye wokeera ku makya n'ozimba travel history ne famire yo n'omukyala
n'abaana bonna bamala okusoma ensi egenda kubangwira n'obutabalekera bibanja. Travel history kya bugagga era abantu mbakubiriza mukiteeke ne mu ddaame. Sina kye mbalekedde nenze abaana mbalekedde travel history. Batambudde. Asobola okugendako mu America, asobola okugendako e Canada oba e UK. N'ofa mukyalawo n'omulekawo ng'alina travel history. Abajja kutambula agende akole ssente mu nsi zino ezaakulaakulana. Naye ofudde tolese ettaka abaana kyebatwalako ekyende kyobalaze abaana obalese tebasomye bagenda tunda bibanja byoleseewo babitunda bwe tubirabako ku mawulire. Naye omwana wokula nga omutambuza n'omukyalawo ng'ogenzeko naye Germany, ogenzeko naye Netherlands, e France, oyo South Africa muli mwenna ensi wenkya wokera n'ovaawo omukyala asobola okwejimba mu visa ya America n'akifuna n'agenda. Niwe omulekera akapoloti bajja mubuzaabuza bamugambe tunda ettaka ogendewa. So travel history kya bugagga era tikikwewuunyisa ng'ozze okunziika n'owulira nga basoma eddala omusajja alekedde abaana be travel history. Nze nkimanyi kya bugagga, mwe abatakimanyi mujja kitegeera leeta oba mujja kitegeera ng'abaana batunze bye mubalekedde. Naawe ali atulaba tulowooza nti tugamba travel history kiringa kipapula nti bagenda kireka waka atutegeeza nti abaana bo mu biseera bye wali okyali omulamu bwe batambuzaako mu nsi ez'enjawulo si kiwandiiko si kyapa nti bannaaye njagala n'abange ojja otubuuze travel history njagala mugimpe wano njirekere abaana bange tubuuze nti yammeka. Webale nnyo lwaki njogera bwe ntyo nkoze ku baana abajja wano nagamba Uncle Harvey, I lost my parents, but yes, I've been to UK with my dad before. I also went to Netherlands with mom. And yes, we went for vacation in South Africa. But now I feel like I want to travel to Canada. Wow. We have a client because she has traveled, he has traveled. Canada, yes, let's try Canada. Ngulaba aina watandikira nenga byonna byogera kuva ku bazadde be batutambuza ate abaana batambula bakufa abakulira mu byalo mu family enjavu. Omwana jano nga alina passport nga ali muwere nga yagenda mu America ne bazadde be kati ng'obola bo washiba kati saawa zino. Yes, kati kya bugagga kati oyo omwana gwe ne bakulekera ekibanja kyo oyo omwana akusinga value mu by'okutambula kyentegeeza. Because kyogenda okunoonya okutunda ekibanja yakirina abazadde be bakimuwadde kyengezaako okutegeera abantu banza obutantegeera bulungi. But that's what I'm trying to mean. Oba olina capacity tambuza family. Ate abasajja tuleke okubeera selfish. Travel history kya bugagga totya kutambula ng'olina gy'olaga n'olowooza nti akasakana kyentambudde kiwedde kitegeeza kina kyekikugattako. Kirina kyekikugattako. Ate nkubiriza Abannayuganda abalina capacity etambuza zi family zaabwe batambule. Kwata mukyala omutwaleko for vacation. Kuba buli wotambula naye muli bafumbo mukuza zi anniversaries. Mugenze Nairobi babalabe Malaysia muli babiri, mugenzeko China babiri, Dubai babiri. So umugenda ku embassy ya America ne mujja okukola interviews ne bala passport zammwe nga mwina stamps mbadde mutambula mwena kitegeeza muqualifying okutambula mwena era mu America mujja kudda. Yes, era nkubiriza abasajja bemanyiza okutambula ne bakyala baabwe. Tugenda Nairobi wekka, make sure nti tambula ne mukyalawo. You never know. Nze nfuna bano clients naga mwami wange munaye yafa naye I had traveled with him to South Africa. I traveled with him in France. We even went to Malaysia. But now we're going to be ntabuseeko njagala gendako Canada. You see, omusajja yafa nolaba kyalekedde omukyala nola kyalese ekyobugagga abantu kye batalaba. Okitegedde bulungi. N'abaana ne bajja
nga nabo baali batambula ne daddi waabwe nze nkoze ku baana wano era nze bwe natandika okugenda mu travel bwe nategeera nti mu Uganda mulimu families ezaalabika edda nga omwana nga alina visa ya America nga muto n'ombuuza wagifunja nagenda ne daddi wange nga tannafa kati nekikubeera kyangu okukola renewal oba okusababutambuddeko ye daddi we yamutambuza butambuza for leisure tiyamanya nti omwana ensi bijja kutuuka bimukwatemu yetaaga okutambula okuddayo ku lulwe era tuweewuunya nga omuntu afudde muddame n'agamba nze abaana kyembalekedde travel history kyabugagga okuba kyabbeeyi kisinga n'ebibanja by'emmwanyi kubanga emmwanyi ezo abaana bagenda zitunda bajje batambule baleke nga tewali kiriwo gulowooza naye ng'ate bagenda tunda byobalekedde. I'm not discouraging abazadde okugulira abaana ebibanja oba okugula ebintu assets based naye oba olina capacity ebikola n'ofuna ne capacity batambuze omukyala mutambuzeeko naye gwe n'oleka omukyala ewaka n'atuula mu kiduuka mwaka ku mwaka tomutwalangako na mu hoteeri nnungi waneewaffe omukyala mugambe eno weekend tofumba tugendeko emunyonyo okyuse ku bulamu tugende tusuleko mu hotel ennungi $35,000 asuleko mu bulamu obupya yes kikomyawo omukwano naye gwe ekitanda kyekimu tokikyusangabajulira emmere wewamu omuliira owuza mukyala wange sikyamufiiringa of course yes omukoowa mutwaleko mu kifo ekipya excitement ejja kudda bebiremesezeo obufumbo omukyala kati ate bikwewuunyisa nosanga ekisajja nga kiri ku tiktok kyegomba omukyala w'abandi gwalaba e Canada ayambadde bulungi anyimye n'owo mutwaleyo ate wo bamugobayo ate abasajja balina ssente matovuokulyawo kati bagenda kunvuma kati abasajja kamuyombe ne muyombe era kyemmanyi kabivumensi naye nga kyenjogera ge mazima omukyala mutambuzeeko abakyakala ne bakyala bammwe abamanyi omukwano owoze omukyala ankaddiyeeko gw'omukaddiyiza omutuuza mu kiduuka myaka 2 sente muzikoze emmwanyi abasajja bakungula $5,000 ez'emmwanyi ne $5,000 ogulwako $10,000 nemugendako e Dubai mumulemu nemuwumulako omukyala nakomawo ng'ali happy ng'ali fresh noddamu n'omutuuza mu kiduuka n'akola ssente eduuka lyogendamu ng'omukazi atudde mu katebe kagweredde n'okugwerera omugongo ogukyamye atambula akoosekoose because myaka na myaka atudde awo edduuka mulisibeeko wiiki mutambulako kijja kuyamba gwe kigenda nakuyamba abaana so travel history mukyala wange jasibina twali tukolamu kantu naye nga okamukolera sika twali tukolamu kantu baba ati ekigenda okubeera awo kuyomba owaayi nawuliddeko ayagambye tambuleko ne bakyala bammwe batwaleko ennaku ezo ngamba ogenda weke Dubai lwaki ondeka si kirungi si kirungi ate busobozi yes nkitegeera busobozi naye ye ate ayagala mutwaleko eri kale Dubai obanga kigaanye keera ku makya nga nti mukwano leero ndeso chef yagenda ofumba ewaka bachifu basente meka $2,000 excitement ekomewo kale toyina sente zimutwala mu hotel tukyali ku mulamwa gwe gumusebo esaawa noleeta chefu ewaka yes sometimes si buli lunaku but sometimes nkwana eno weekend chef yagenda otufumbira mumuhayalinge afumbe alye nabewaka like mukyuseko ku environment buliri bwe bumu ekisenge kyekimu ekiyungu mmere yeemu what's that
mujja kwekoowa ate otandika okululunkanira bano abalala boolaba wabbali. Kyekiviirako okwenda? Yes. Ate naye omusanze yeetaddemu ssente olulunkane era onoomufuna omufule ng'oweewaka. To me the same. Kijja kukola sense. Naye mukyala omutambuze. Gendako e Nairobi. Gendako e Tanzania kale Dubai wa bbeeyi. Ne tiketi ya Nairobi ya ssente mmeka? 9,500 abantu babiri. Hotels za mmeka? 2,253. Ennaku bbiri. How much is that? Mukungudde season. Ye mwanyi. Ye mwanyi. Ebisajja bigagga biri eyo birina ssente, a lot of money. Bizituddeko. Akanya kuzimba, azimba kiri, azimba kino, azimba kiri. Omukyala akaddiye, otuusa omwetamwa, owasiza n'omukazi owokubiri omuto because yalabika bulungi. So siwagira bakyala but ge mazima. Travel history so omuzimba mu ssanyu. Nga si mu nnaku. So travel history kwe kutambulako era nyina omukyala wano yajja wano ntumufunira passport mpya. Agenda kusaba visa ya Schengen. Nemugana naye ndaba Virgin passport eno ezo obutakuweesa visa. Kyetwa tukola tuteekemu ka visa ke China wadde togenzeeyo naye genda nako nga mwekali ka 75,000 kabeeremu. Oba owaayo application obagambe badde nyinayo trip endala ejja passport yange njifuna ddi bajja kinotinga mu application konsulo bamugambe omukyala alina planned trip to China. Konsulo era from there yamuwa visa. Bamanyi nti agenda? Yes, but I thought about it. Obudde era talina ssente. Ensonga lwaki omuntu yandize ku have world travel? Because tuli bakugumbya entambula. I work with professionals. Tobalabye? Wamugamba tepa wakatogenze tolabye abali abasajja ab'ebitiibwa gye bali basoma. Traveling is another process. Gy'olina okuyitamu okumanya ku byentambula. Kubanga abafere bangi bababba nnyo obutamanya. Naye nze nfunye abantu abajja wano ne batwebaza ti Mr. Harvey wamponya bali bagenda kunziba. Kale omusajja ansabe $3,000,000 naye nagenda okulaba ng'owooza otugamba nti visa ya ssente bweziti. Sooka kusoma nomanyi. So wano kusoma. Era wano bangi abasoma ntubagoba. Gwe toyita. Ddayo. Nemumuliramu alaali. Abamu ne basimba abamu ne bagenda nga banyiiza. Si byakujja onomusolooza bakola visa tugenda kulya visa tuleeta ssente pepa waakaabe kibiki. Ffe wano tusomesa kuba tuli bakenkufu tulina baprofesa tutwala abaana ba PhDs tutwala abaana bagenda okukola masters. We have lecturers from different universities abajja wano part timing ne baatendinga ku ba students. So it's an agency eyamba ku bantu abagala okutambula ate abali willing okusoma. So travel history mu bufunze wowe otambuddeko kubanga question gye basinga okubuuza ku American Embassy, have you ever traveled before? The answer is yes. If you've traveled. Balaba nti otambuddeko East Africa nga banza n'okubuuza have you traveled in the last 5 years outside East Africa? Yes. Kikwongerako oba ojjuza visa oba ojjuza application ye Canada babuuza have you ever been to America before? Ogamba no fomu eba mpanvu bweti bakubuuza jjajjawo yani bintu bingi bibabuuza naye bw'ogamba nti yes ogamba yes nga fomu efunda travel history. Have you ever traveled before? Yes. Tebakusaba bank statement, tebakusaba ki, tebakusaba anything. You just submit your visa in America. Gemanga travel history. However, sigamba nti atalina travel history tafuna visa. Bangi bazifunye. Bangi bazifunye. But okwongeza ku chances so okufuna visa zino ezese developed, you must have traveled before somewhere. Kizemu oba bulungi. Bulungi nnyo. Bannange
ensonga muzuulidde bulungi okuva gye twatandikira okutuuka mu kaseera kano. Ebibuuzo bingi nnyo, ojjemukoma okuleeta ebibuuzo ebyenjawulo era ng'omukulu munoonyaako ng'atunnyonnyola eng'ebintu ebitambula. Mukama wange nzikiriza tunzikire wano olunaku olwaleero. Olina akabuuzo k'otambuza HIV? Bannange HIV nga tunaagenda wala. Waliwo ekibuuzo kye nnyaya okubuuza. Waliwo omwami gwe nalabye ku TikTok okwo n'agamba nti bw'obanga osuubira nti ogenda kuva e Uganda ogende mu America n'obulwadde n'akawuka ka mukenenya okasiigesiiga abantu tekigenda soboka wano. Ekyebuuzibwa, omuntu omulwadde, kale omuntu alina akawuka ka mukenenya ekisookera ddala akkirizibwa okuyingira mu America? Answer eri ye. Yes. Bw'ayingira mu America akkirizibwa okubeera omutuuze mu America? Kibuuzo ekyo kirungi era kyendowooza n'abatulaba bakyebuuza nnyo. Nga wonna kunnyonnyodde nti visa za America zino oba visa z'ensi endala waliyo eya temporary stay ne permanent stay. Kati zino ensi waliyo n'endala nti ogenda kubeerayo okukola mirimu babakolako zi medical test. Ne ku America okkirizibwa ogendayo ng'oli HIV positive. Ogenda kubeererayo ddala. Kiddemu bulungi? Sokoddemu awantu mu America? Yes. Okkirizibwa ogendayo ng'oli HIV positive. N'okubeerera ddala? N'okubeerayo ddala. N'aba divilotry. N'ogendedde ku K1 visa, fiance visa, permanent stay, okkirizibwa okubeerayo ng'oli HIV positive. Because HIV AIDS before wali tokkirizibwa genda mu America kubeerayo ng'oli mulwadde until 2010 obakola modification ne baleeta n'eddagala eppya eri suppressinga viral load to undetectable level. U equals U. So HIV AIDS is a communicable disease. Nebamala ne bagiclassifyinga nga non-communicable disease. Lwa nsonga bagenda okulaba nga esobola okubeera harmonized. Kubanga eno mu research twaleeta eddagala ng'oli walimira for 6 months bulungi atuuka na suppressinga to 0 to undetectable level mu bisawo kye bayita U equals U nga takyasiiga nga ne bweyebaka naawe bw'atali mulwadde. America yes nga bweyebaka naawe nga mulwadde nga gwe toli takusiiga. Kitwala bbanga ki? Myezi 6 ng'ali ku ddagala eryo ng'olimira bulungi ARVs. So emitendera mingi gye baleese okulaba nga HIV AIDS bamulinnya kumpi kale takyali nnyo dangerous nga bwe yali before. Kubanga anything ekigwa mu communicable diseases zibeera dangerous ate zitta nga mabaga, Ebola, COVID-19, ebyo ebirwadde byonna byonna byosobola okusiiga munno one on one n'enkolola n'ofuna corona. Viruses, bacterial infections, ebintu obulwadde obwo nga muntu osobola obumusiiga nga muli direct contact. Ezo nazo n'endwadde TB. Era omuntu bakusanga olina TB tolinnya mu America osooka mutreatinga n'owona kyobanga bakola medical tests. Ne HIV as long as nti oli ku treatment olimira bulungi eddagala osuppressings you free travel to US. Oli omuntu omulwadde n'ekyo kyatandika mu 2010 nga bamaze okuleeta new ARVs zino ne baleeta PrEP, pre-exposure prophylaxis ne PEP. So bataddewo nnyo controls. PrEP ne PEP bino njagala binjawuliremuko kaliwa ke basooka okumira nga tunaagenda kwegatta. So kati PEP
lyeddagala lyomira ng'ofunye akatyabaga k'okufuna akawuka ka mukenenya oba ne weegatta n'omuntu n'omanya nti mulwadde leeta awo tulikomendinga okutandika PEP. Kitwala bbanga ki nga mumaze okwegatta naye? Nga tewanayitawo ssaawa 7 mu 2 days. PEP. Post exposure prophylaxis. Post. After. Before pre exposure prophylaxis. Nga tonneegatta olina empeke z'omira n'otafuna kawuka. Era twalese n'empiso nga bagikuba emyezi 6 obanga gwe oba weegemye kati ebiri mu public health. HIV AIDS okkirizibwa okugenda mu America. Nze ku question yobadde ombuuza okkirizibwa okugenda mu America ng'oli HIV positive ng'oli mulwadde w'akawuka mu America oyingira era tewabako akikulimba nti tosobola kuyingira. Yes. Ali n'obeera n'ofuuka n'omutuuze ofuuka n'omutuuze it's no longer a threat. Okufuna akawuka okafuna weegasi nawe ensula naawe tosobola kansiiga ndokuba twasuze wamu nti twasuze ffenna. Abaana abato maama nga alina akawuka tulina kye tuyita elimination of mother to child transmission. Tine maama nga alina akawuka asobola okuzaala omwana nga mulamu. EMT-CT oba omusaayi nga ofunye ekiwundu omusaayi gwo ne gwekata n'ogwange wenfuna akaki naye wookolola sifuna kawuka. Nti wonywera ku kikopo nange nekimera sifuna kawuka. It's no longer a threat. That's why nti tekyali classified as a communicable disease. Non-communicable diseases ze zino endwadde omuntu z'abeera nazo nga tasobola zisiiga muntu nga diabetes. Obulwadde bwo tokola exercise, obesity, n'olya emmere ne weebaka n'ogejja nti wensula naawe osobola okusiiga obunene. Okitegeera kati ezo endwadde ezo ezitali viral ezitali mu virus nti oli wakolola nti oli wanywera ku kikopo akusiiga kati nga COVID-19 flu oyo it's a communicable disease because it has virus in it. So kati HIV yes is caused by a virus naye tekyali it's no longer a big threat. Mu kutavulinga kuno ndaba batulira nnyo ne hepatitis B. Yes, because hepatitis B it's caused by a virus. Kawuka era toyita osooka mutreatinga n'owona. So mwenna abali eyo nga muli mu category eno simanyi oba kamera etunuddemu bulungi nga muli mu category y'abantu abalivinga with HIV AIDS. Tekikulimitinga kuzanya DV lottery, tekikulimitinga kufuna fiance mu America no processing visa, tekikulimitinga genda kusomerayo. It's no longer a threat. Ekyo kyatandika 2010 mabega waawo wali tolinnyayo ng'oli HIV positive ku permanent. Kati mu America osobola ogenda ng'ogenda kebe Dubai tosobola kulinnyayo ng'oli HIV positive ng'ogenza kubeerayo ddala kukola because olina okukola medical. Naye ogendayo university visa osobola ogenda n'okomawo because you're going there for just a temporary stay and come back. Nga bw'ogambye wafuna visit visa ya Dubai bakeberako omusaayi because wali ogendayo for temporary stay. So basically kyekyo ekikwatagana ne HIV AIDS mu kutambula ogenda mu America oba ogende Canada. Wow, that's good. Bana ensonga ndowooza muziwulidde bulungi nnyo, mukulu atulambise bulungi nnyo. Ebibuuzo ebirala bw'oba olina ebibuuzo ebirala wansi awo osobola okujja mu inbox yange n'ombuulira n'ontegeeza ebibuuzo byammwe ebisinga ndowooza tubizzeemu okutwalira wamu. Ekya capital abavubuka naddala omuvubuka
asobola okukola atya okufuna capital okutandika bizinesi ye mu bufunze nga tumaliza mukama wange mvuka inaali yatulaba wala agala okutandika bizinesi naye ne capital tebamanyi kyeki ng'agala kukola bizinesi ye siri nnyo mu kugumbya nfuna naye kyensobola okwadvisinga abavubuka abakamala okusoma tukozese tekinologi omupya aliko ye capital ate capital atandikira ku mutwe gwo no omuntu olaba ne batujjako ebintu byonna wano mu Uganda fenna ne batuza ku zero era tujja kufunamu abagagga fenna nga batuggyeko buli kimu kye tuyina ne nanyini moolo ne bagimuggyako yonna tudda ku flat ne batulekera emitwe era abagagga bajja kuvaamu n'abavu basigale kubanga capital is your head. The word capital means the head. Toli mwavu omutwe gwo gwe mwavu. The capital. Yes, in fact ye ngombo ntuufu. Mutwe gwo. Ate gye tulaga emitwe gye gigenda otuyimirizaawo. You develop a system using your head. N'ogitunda miliyoni 10. Ekitaliwo luli bano abagagga bembadde nkunyumizaako traditional businesses nti wetaaga miliyoni 2 okufuna amagoba kwaka tutuziina wetaaga eka z'amataka 10 okulimako emmwanyi ogaggawala ogenda kuzijja eka ezo ogenda kuzifuna wa. You need your head because the head itself means capital. Even the word capital means the head. Capitalis, kaput. Ebyo ebigambo okuviira ddala eri mu Bafalansa mu Roma era kiva nga bagamba capital punishment. Mutwe bakujjako omutwe edda bukyali. Yes. Capital city of Uganda is the head of the. So anything capital era gowulira capital kinene mutwe kitegeeza kyamaanyi. It means the head. Era omuntu agamba sina capital yaba talina mutwe. Capital amuze. You don't have a head. Jangu ngambe I don't have a head. Sija kuna sina capital. Capital mutwe. Nkugambye niba tujjako buli kimu kye tuyina nibatulekera emitwe era tugenda funamu abagagga n'abavu basigale awo tebalina mitwe oba tolina mutwe. So webale okujja tukyalirako era ngenda kudda ku lw'ebibuuzo by'abantu ab'enjawulo tukyalina bingi ebyokumanya naddala mu traveling muno essaawa yonna ngenda kuba nkumawo omukulu mbe nga mukyazaako atwongere okutunnyonnyola n'okutambula ku kyetaagisa ki mu bulamu buno kubanga otambuddeko n'ogenda mu nsi ez'enjawulo. Kandowooza mbadde nsaba abakulu abatulaba basiiwulire wano mukama wange tuve wano tubalekere eddiro lyabwe. Abadde batulaba ku Harvey World Celebrity Truck. Yes, Celebrity Truck. Sebo tubeebaza. Yes, sebo. Era mwebale tugoberera. Mwebale nagoberera mukulu ono mwebale nakunnoonyaako. Wow. Kirungi nnyo sebo era ndi musanyufu. Batulabire bonna abakutumidde. Akawewo nkawulidde sebo. Kabeera mu budde. Mutwe. Mbere bulungi bannange mweraba.